genda okubanga bamaliriza campaigns zaabwe mu butongole. Bagenda kulonda ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno gwennyini. Embiranye eri wakati wa Ruto ate era ne musajja mukulu Odinga. Jjukira nti mu kulonda okwaggwa Odinga ye yali avuganya ate oludda luli Ruto lwe yaliko ng'ali ne Kenyatta, naye ku mulundi guno Kenyatta agamba nti ye oluvannyuma lw'okuba nti yakkirizaganya ne Ruto nti bagenda kukwatagana bulungi era agenda kuba era n'ebikola byonna biraga nti awagira Ruto. Mu kampeyini zino ebigambo ebadde bisinga okuvaayo nga biva Kenyatta awagira Odinga. Mu kampeyini ebigambo byonna ebisinga okuvaayo ennyo ye Ruto alaga nti oba oli awo mu kampeyini zino tavuganya Odinga, yagamba nze nvuganya Kenyatta yennyini era oba oli awo nti ekigenda maaso kati ono papeti ebyo yabyogedde n'olinaga nti leka otoddamu kumpisa mukamwako kuba kampeyini zo oba bakumma akalulu bakakumme naye togenda maaso na kunneesibako. Ekimu ku bisinga okweraliikiriza kati ku ssaawa eno kwe kujjukira nti mu kulonda okwaggwa okwa 2017 omusajja mukulu Chris Masando yali yakulira ebyekikugu ebya tekinologiya mu kakiiko k'ebyokulonda aka International Electoral Commission ak'eggwanga erya Kenya. Yawambibwa ne mukwano gwe yali naye okukakkana basingana emirambo gyabwe nga giriyo ku kisaalu, era bagamba nti basingana n'engalo ze ezirina ebinkumu ebyali bifuga passwords eza tekinologiya akozesebwa mu kulonda mu ggwanga erya Kenya nga tazirina. Kigambibwa nti kyali kizibu nnyo okukakasa ebyava mu kulonda, era mujjukira Odinga yagenda n'aloopa era omulamuzi omukulu n'asalawo n'agamba nti akalwako kaddibwemu nga kalimu ebirumira. Ku ssaawa ya leero abakulira okulonda naddala bali mu tekinologiya bagamba nabo bagenda kufuna okusomoozebwa, bali mu kutya nti oba oli awo embeera eyo yandibatuukako, naye bagenze maaso ne bagumizibwa nti bagenda kubawa obukuumi obumala okusobola butereevu okubanga bakola emirimu gyabwe ate ne security bagenda kugiwongera okulaba nga okulonda kuno ate kuba kwa mazima na bwenkanya. Tulindiridde embeera bweneebeera. Waliwo abaali bagamba nti wabaddewo akakundi k'abantu akawandikira omukutu ogwa Facebook ogutwalibwa Meta nga bagamba nti basaleko emikutu gy'empuliziganya. Kenya neegamba tekisoboka, teri n'omu agenda kugibwako mukutu gwe gwa mpuliziganya mu kaseera kano. Oba oli ku WhatsApp, oba oli ku Facebook, oba oli ku mukutu ki, ogenda kuba osobola okuweereza obubaka bonna mu ngeri yonna esoboka nga togiddwako mbeera eyo. Era batusekeredde amu naga nti tebigenda kukola nga ekyali e Uganda. Manyi Uganda mu kaseera ako internet neevaako, tetulina Facebook, tetulina biki, naye Kenya bagambye nti bigenda kusigalawo, abantu basigale nga boogerezaganya ne bannaabwe. Terefayini yaffe ejja kutusaako embeera yonna nga bweneebeera mu ggwanga erya Kenya. Nkutegeeza nti kampeyini ezisembayo za nkya. Awo nno tulinde olunaku olw'ennaku z'omwezi 9 wano ojja kulaba buli kimu nga kigenda mu maaso. Ensonga z'okulonda mu ggwanga erya Kenya zitukwatako nnyo kubanga ebiseera ebisinga obungi wabaayo obutabanguko eyo naffe wano tubonaabona, nabwe kityo twagala okulonda kwabwe kubeere kwa mirembe ate era kubeere kwa mazima na bwenkanya. Wane waffe amasomero okusinza ku nteekateeka ya minisitule y'ebyenjigiriza wabadde wakyabulawo wiiki nga ziizo okusobola okuba nti abaana bawummula, naye okuva ddawo wiiki ewedde